kwata nayitibwa kuttibwa wangi omwami Karangwa yakwata ente 35 nga yekwate n'omukugu bayita Musabe yakwata ente 35 najja n'aziriwa yalina kaani n'ebidogola ng'atembeeya mata atembeeya amata webali nnyo ngako mubbi wa ttaka nga talina mundu teri muddu wa ttaka ajja nakasaale teri mubbi wa ttaka ajja nakasaale teri mubbi wa ttaka ajja najjambiya luufu baamukuba luufu eryakalulu ekiwejjowejjo n'essungu lye eryakalulu yafitira okuleeta ente 35 ku ttaka lyange mu faamu yange okuva olwo essaawa zino nti ŋŋamba nnyo mwami Karangwa nti mubbi naye ensonga ngiina lwaki ŋŋamba mwami Karangwa Moses nti mubbi ku ttaka ne twasigazaawo kigamboze ki nfe nalumba abasajja n'omuggo n'ejjambiya era kye nayina mu mutima gwange olwaleero kanfe naye sijja kukkiriza abasajja bano abajoozi kubeera nga basigulawo obugo lw'enteezayo ngenda kwawukanako mu nnaku endala zonna tukyali ku sitole ya omugenzi Moses Karangwa Kaliisa ono nno abadde alina erinnya ly'empologoma y'e Kayunga. Waliwo omwana yagenze mu comment section mu vidiyo ewedde n'aŋŋamba nti interviewer ekigambo ky'empologoma kijjeeko naye nze siriwe Kayunga era sobola lwaki ndijjako ng'abadde bali muyita oba ng'ali eyita so omuntu bw'aba yeyita mpologoma era tusobola oddimuwa naddala ku kiseera kino nga tuli mu goberera okufa kwe mpaka okuzikibwa kwe kugenda kubeera olunaku lwankya era nga nkakasa jazikibwa Kayunga. Abantu bangi nnyo abavuddeyo ne message ezaawukana abazze ne message ezikubagana abasinga bagamba ebyokubba ettaka bamuteekako matugambuzi muli isango ate era abalala bagamba balina n'obujulizi. Mbadde ndi awo nefuna omwami ankubiddeko essimu ng'ali sayidi za Kayunga. Njagala muteekeko ku ssimu kuno tuwulire ye kikyagamba kuba alina obukakafu abugamba nti ddala kituufu ye victim w'okubbibwako ettaka obujulizi abulina n'ebiwandiiko tubyagala nga Focus TV ajja bitulaga naye nga yasinzidde ku sitole ewedde ey'omwami owa bodaboda bye yayogedde n'agamba nti ye akimanyi bulungi abamu basiiga kazigo era yabiwakanyiza. So katuwulire sitole ye tulabe kiki tuyinza okugifunamu. Kamunoonyeeko wano ku ssimu tulabe. Omukulu wangi sebo sebo oli butereevu ku Focus TV era abawuliriza beesunga okuwulira ebigambo byo kuba maze obbagamba era ne ŋŋamba nti omuntu ono bw'aba alina obujulizi ddala obukakafu nga weebuli kamunoonyeeko. Mbadde njagala nnyo otusiigire ku kifaananyi eky'omugenzi Moses Karangwa empologoma y'e Kayunga byatandika ddi era ddala obukakafu obulina kubanga TV tetwagala ate teeka bintu ku mpewo ebinaatuddiza naffe omuliro. ebyange yegwe mwami ani? Amannya agange mpitibwa Mukulu Kiggwe Mustafa era nga ntalika ku kyalo nsooke awo ku Ssezibwa ng'owakava mu Ssezibwa oteeka nga wakava ku guno omwalo gwa Ssezibwa ogwa Ssezibwa ku bridge esebo nga ndi mutabani w'omugenzi omwami Jonadabu Nsubuga amakaali gali awo gali okulinaana essomero ettaka lino libbibwa ddi nina amataka ag'emirundi ag'enjawulo esebo nina ebyapa eby'enjawulo esebo
ekyapa ekimu ekyabbibwa mwami Karangwa Moses kiri eka 9 kyenkana eka 9 It is block number 28. It is block number 28. Plot 4. Ettaka eryo nga lisangibwa Misanga Bbaale. Misanga Bbaale, yes. Misanga ky'ekyalo okusangibwa ettaka eryo. Obwati obwo nga kitaffe Anfa. Yes, sir. Kitaffe endagaano zeyabuzza ettaka eryo zonna oba zeyabuzza amataka ag'enjawulo endagaano nziina. Kitaffe bw'afa twalinawo nali muto naye waliwo bakulu bange abalala. Kitaffe yasizaala abaana 47. Omu ku bakulu baffe obutuufu yakozesa ekisibo ky'okuba nti ye yali mukulu mu kiseera ekyo. N'atandika okudiiringa n'omwami gwe bayita Karangwa Moses. Mwaka ki ogwo? Yatandika okudiiringa naye 2010. 2010. 2010. Yes, sir. Era mwami Karangwa okujja ku ttaka lyaffe baatugamba okuva mu kiseera ekyo nali nkyali muto. Baatugamba omwami Karangwa Moses bamupangisiza ku ttaka lyaffe tuggyekuko akasente akasobola okutulagira. Yatandikira awo yatandika n'eka zaali 3 ez'ettaka nga gwakoleranga munaku muzibu kubanga mu kiseera ekyo ndowooza yalina obutawera na 10 oba obutawera 50. Weyajjira kingi nnyo ku ttaka enkunga ezo yalina mu kaseera ako. Twagenda mu maaso nga kwali nga akozesa kitaawe yalina ettaka lyali ddene. Eyo poloti yali eka 9. awo yasooka okupangisa nga yakajja mu Kayunga. Wangi Awo yasooka okupangisa okujja mu Kayunga. Omwami ono Karangwa yatuguzanga naye waffe awaka amata ng'avugira kakaana, yalina kaani n'ebidomola ng'avuga ng'atembeeya mata. Atembeeya amata webali nnyo. Ennyanja yabeeranga kasawo. Wewaayita ebbanga ebikumulanga mu biziimu bya Museveni nga tennaba na kutuuka. Kyavaamu biziimu ya Museveni bwezze eya Pulezidenti Museveni bwe yajjawo waayita ekiseera kitono tutandika okulaba ng'atandise akaduuka akatono mu Kayunga. Era abantu b'e Kayunga we batandika okuliyalayizinga waliyo omuntu gwe bayita Karangwa ennyo kubanga luli yatundanga amata nga butuufu tewegomanga namumanya. Wabeera nanga omufunyeeko amata ago toyinza mubuuza nti ate gwani amuziza amata. Wabula omwami Karangwa atandika okumanyika mu bantu ng'alina akaduuka e Kayunga ng'atunda sigala owaffe owa bulijjo wa Uganda ne sigala ayitibwa Supermarket. Mukadde wange twogerera mu myaka ki egyo olwo? Awo ndowooza tuli mu myaka nga 87 awo 86. Gavumenti ya Museyi nga yakawamba.
n'agenda mu maaso ne bu bizinensi obwo bwedduuka obutono ennyo obutono ennyo nga munaku muzibu naye mu butuufu waayita akaseera katono gwe twali tumanyi nga Karangwa ow'akaduuka eyatandikira mu mata atandika okujja mpola mpola n'abasirikale agambula n'abasirikale mpola mpola akyusa okuva ku olyo ow'akaduuka atusse ku ddaala ly'akaduuka yeefuula nga enfooma ategeeza abasirikale kyekiriwo mpola mpola ekyapa eyalinga enfooma yatandika okujjanga n'emmundu emmundu zino gye bakyabaakitoola entono. Mukama wange mu byoyogera saagala okwongere njagala mazima kuba munnange eno TV erabye abantu bangi. Muganda wange enjogerako nzisimbako amannyo ekyava mu kutambula ng'ayina emmundu yatuuka ekiseera anoonya ettaka ery'okupangisa era ewaffe yajjanga okupangisawo ettaka era ne mulowooza bya bulijjo omuntu apangisa ne tulowooza bya kupangisa batandika okukutanga ne mukulu waffe eyali omusika wa kitange omusika w'omwami Yonada Busubuga Bidangi mu Ntooke bakukuta bakukuta ennyo oluvannyuma omu ku bakyala abakulu mu kitundu aŋŋamba mutabani ne mufuna omusimbi omutabira gwayinguliddeyo ku kakiro k'ennyama ŋŋamba ate omusimbi gutya baatugambye Karangwa yaguzeeyo ewaffe tugamba nti nedda tannagula alina busente bwakupangisa nga nange nkiwakana kubanga ettaka lyali lyaffe owayita emyaka eyali mu eka 3 ayingira eka 6 bw'ayingira eka nga 6 nga n'ente omuntu eyavudde mu kaduuka alimu ekazi 3 agenze mu 6 ageze mu eka 6 bw'agenda mu eka 6 akyapangisa oba kati ali mu kugula batugamba ajjudde mu kifaananyi kyakupangisa omusajja apangisa temulina nnyo kyemukolerawo ettaka ente waffe ziri nezikuda ezaffe kati waliwo tutakozesa yawali ebweza amabira n'omuddo ofunye omuntu akuwaamu ku ssente ate taguzeewo bubiiki kati kyakakirimu yaffe tetwasooka kafaako eyali mu eka 6 avuddewo ayingidde eka 9 kaakati mu kuyingira eka 9 mu butuufu ntandika okubuuka oba okutegeera ekituufu kyekiruwa tugendayo njagalako okupimako ku ttaka erimu njagala kukozesaako ku ttaka lyammwe nze kamakwogera njagala okukozesaako ku ttaka lyaffe ngamba mukulu wange ku ttaka lino erimiranye eno wansi ku mwalo njagala nkozeseeko eka nga 10 njafuna abapuuta balikime nfune eka 10 nkikozese olwo kumbi njagala ntandika okuzuula kyekyali kigenda mu maaso natandika okuzuula ekigenda mu maaso ng'omukulu Karangwa azzeeyo bankuba emiggo ndeeta nti abantu ku ttaka lye bapima ettaka oleeta otya abantu ku ttaka lye so si eryammwe ekifa eryaffe
ajjayo akalagaano era nkalinako ne kopi. Bakolaganye ne mukulu waffe obusika amuwaddeko eka 600 n'agamba eka 600 zimalawo wano wonna. Mu butuufu nti ebintu by'obufuulu amala okufa wabeerako abikulira alina obuyinza mu mateeka ng'amateeka ago sige gano obusika buno obw'ekidaala. Administrator. Yes. Era administrator eyo family ye mulonda. N'alowoozezza nti singa bayiza ssenyu twalina administrator oba yalibadde yakolagana n'administrator n'amubuzaawo naye ku kiseera ekyo tetwalina administrator. Kiba kitegeeza omuntu okolagana n'omuntu wa famire omu n'akuguza ekintu ate nga si muzadde nti oba ye nannyini ate nga si ye nannyini nze bonna ndowooza nti buba bubbi. Mu butuufu mwami Kalangwa yanzirayo akalagaano kateeka 600 n'aŋŋamba mukulu wange gwe bayita Kiku Christopher Kiku abeera Mukono nti yamuguza ettaka eryo. Ne mugamba oyo talina buyinza butunda ku ttaka lyaffe. N'aŋŋamba yanguza. Amatu gaawawaala okukamala. Ne mpulira nga mu butuufu wendi sikyetegeera. Twagenda mu maaso ntandika mukulu wange namutwala mu kooti era twawuzaganyanga. Mu kiseera ekyo nali nyongedde okufubukamuuko nasalawo okumuwaanira mu kooti nemposa ne mukulu wange emyaka nenzikakkana ng'omusango ngumusinze. Era mu kooti baamubuulizaayo bw'atali administrator w'ettaka lya banno olitunda otya. Yaleetayo kaleetas kenakyalenjinga. Yaleeta kaleeta eyayimirirako n'akola transfer ya mwami Kalangwa Moses. Akaleeta ako ke yaleeta kaali tekamukkiriza kutunda nte ey'emitwalo 5 kubanga bwe yali akafuna kaali kalagira nti omukulu Christopher Kiku ye administrator w'omwami gubayita Yonadabu Nsubuga Bidandi asangibwa Kayunga ku kyalo Ntooke. Kaleeta ako ng'ani yakawandiika nga bakedraftingira? Omwami Kalangwa Moses yatuuka ekiseera ng'ayagala okukyusa ettaka alije mu mannya ga kitange. Yalina okukolagana n'omukulu Christopher Kiku mukulu wange. Era kaleeta ako baali bakamuwa baamugamba tekakkirizibwa kukyusa kintu kyonna kisukka 10,000. Era yasiteetinga mu kooti n'agamba kitange teyaleka kya bugagga kiweza 10,000 mu nsi muno. Okyusa nti omwami Yonadabu Nsubuga Bidandi teyaleka kya bugagga kiweza 10,000 ebya Uganda mu kiseera ekyo. Bako kaleeta oba President Museveni. Okiwulira? Akaleeta ako ke baakozesa ne kakyusa ettaka eka 600. Okiwulira? Ye muzeeyi. Mu butuufu mu mateeka n'ekiraaba emyaka emeka
nja kusigala nga ŋŋamba nti yatuffa ettaka lyaffe. Leeta etakyusa kyapa kiweza mitwalo 10. Bw'ogiyimirirako n'okyusa ettaka lya eka 600 ettaka lya kawumbi. Mu kiseera ekyo ettaka lyaffe lyali lisobola okugula akawumbi k'essente. Okiwulira? Mu butuufu kiba kinenga okukakasa nti omusajja Moses Karangwa yali mubbi nnyo. Abawuliriza ayinza okwebuuza Esebo lwaki tonenya Kiku Christopher mukulu wo ate nonenya Karangwa obubbi ng'ate mukulu wo ye yateeka kwalira mu ttuuba lyerimu. Lwaki nti ŋŋamba nnyo mwami Karangwa nti mubbi naye ensonga ngiina. Lwaki ŋŋamba mwami Karangwa Moses nti mubbi ku ttaka lye twasigazaawo ebbaala eno waliyo omwami bamuyita Musabe Richard. Omwami oyo Musabe Richard mwana w'omukyala eyali manager ku faabo zaffe. Si mwana wa mwannyina. Mwana wa mwannyina. Omwana oyo Musabe Richard gwenjogerako sengawo yabeerera ng'akolera ku faamu ewaffe ewa kitange nga kitange akyaliwo. Omukyala oyo yasaba kitange nti waliwo abaana ba mwannyina babadde bajiiridde mu nnyumba. Babadde bajiiridde mu nnyumba nga mwannyina yali musajja mutamiivu n'omukazi gw'alina yali mutamiivu. Asaba asobole okubeera nabo nga bw'akola emirimu egy'okufaamu awo. Omukyala oyo baamukkiriza n'aleeta abaana abo era baakulira waffe nga bw'akola emirimu gye. Kitaffe bw'afa omukyala oyo yaleeta contribution nene nnyo era okugatta mukulu wange Kiku ku Karangwa. Okiwulira? Omukyala oyo bw'amala okugatta Kiku Karangwa, omukyala oyo yamala n'ayenda ku mukulu wange Kiku Christopher. Lwaki nkugamba nti yamwendako? Siye mwami yekka gwe yalina. Yalina abakyala ab'enjawulo, abaami ab'enjawulo. Ne bakolagana nnyo n'omwami Kiku Christopher. Era yamuwa amagezi nti bwe baba bazaala bangi ye abaana 48 oba 47. Amataka gano bagenda gasalaasalamu obutundutundu buli omu afunenga eka nga 3 oba 25. Ettaka lye yaliko yali abeerako w'asula lyali eka 559. Era ettaka eryo essaawa zino weeriri. Omukyala oyo yasalawo n'agamba Kiku alitransfaringe aliteeke mu mannya ge. Era Kiku okuba yali muganzi we yakikola. N'akola transfer. Yamukolera transfer. Era ng'ayima ku kagundi kali ka letters of administration katamukkiriza kusasula ku transfaringa kintu kisuka mitwalo 10. Nga kakozesa. Kiku ono ye musika. Ono Kiku ye musika. Kaakati era ettaka eryo bwe najja nga ngenda mu maaso n'okuvumba weewaawo omukyala yafa naye yagenda okufa yaleka bamaze okutransifaringa era yaliraama mu byobugagga bwe yalirabira abantu ba famire eyiye. Mukyala oyo bw'amala okufa ŋŋamba mukulu wange njagala genda kulimirayo.
mukulu wange aŋŋamba genda ewa Musabe omusabe olimireko. Ntuuka ewa mwami Musabe aŋŋamba ssebo wano tebukyalinawo ttaka wadde n'ettondo lino ettaka lyaffe era lyali lya ssenga wange. Mu ttaka eryo lyennyini eka 559 mwalimu n'ennyumba ya kitange era nga tekyaliwo. Nawalampa ensozi n'entandika nebaaba mu kooti ne tuwozaŋŋanya n'omwami Musabe nga ne mukulu kiku yayitibwanga mu makooti ago. Twabeerayo ebbanga lyonna myaka kumpi ng'etaano oba 6. Ettaka eryo naliwoza n'endisinga. Nawoza mu kooti n'ensinga ettaka eryo. Era no ne balikumma. Nzirayo ku kajja nkugamba nti lwaki Karangwa mwekwata nnyo nti mubbi wa ttaka. Bwe nasinga ettaka eryo mu kooti ne balikwata nayitibwa kuttibwa. Wangi Omwami Karangwa yakwata ente 305 nga yekwase n'omukulu gwe bayita Musabe yakwata ente 305 najja n'aziriwa ku ttaka okwo. Ojja kuŋŋamba nti lwaki tewaluupa? Naluupa ng'amaze okuleeta ezo ente 300. Natambula buli ofiisi ku disitulikiti nentuukayo nawo neŋŋenda paka ne mu kooti nentuukayo naye buli muntu nga ŋŋamba mwami Kigwe ofiisi eno gye ndimu wenzija akawogo akalisa abaana bange ne mukazi wange. Awo ofiisi kano kendimu teeka buli kimu kyange. ye maama ye taata. Ne maama ye taata. Essaawa zino ondeetera ekizibu ekyo nze nja kiyita kizibu. Omusajja gw'ogamba Karangwa anyagitezi ku buli ofiisi saagala kungoba. Nkwegayiridde naabikuyambye singa nina kyensobola okukuyamba naye nkwegayiridde sigenda kukuyamba. Nakugamba alaali nga wooli. Genda omuwalireko awaki awalala. Natambula nentambula buli wamu butuufu nakkakkana nga sironzeeyo kabonero. Natambula nentuuka wentuuse nembeera nga siinaawo kabonero ke nnonze nga teryannyambye. Ekyo kye kikugambisizza nti mwami Karangwa mubbi wa ttaka. Mutuufu Mwami Kigwe ente zino zenjogerako 305 kati ziri mu nte nga 5 zikyali ku ttaka lyange ebisaawa zino wenjogerera. Era baagiyeko abasirikale abakuuma ente essaawa zino nga Karangwa afudde. Omuntu oyo mu butuufu bwe nnama mubbi wa ttaka mba bukyamu. Mukama wange oli musajja muganda. Esebo Kyandibadde kya bugunjufu abantu okuba embuutu n'okubwatula oba ne bazina amazina ng'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Mukama wange nkugamba ebigambo bino nti lwakuba embeera zange sizezo oba okujakanya ennyo oba nzite ndi musajja mukwata mpola. Nze naali badde nsooka okugabula kye bayita ente nengisala mu kajunga abantu bagirenga tegyampadde lwataano. Ng'ogisala n'obaga mutwale ya bwerere balye bajaguze. Ate atwaleko ennyama gy'asobola okulya n'amalawo. Busungu nga buba bungi obwo. Muganda wange nkugamba ebigambo bino nze njogera nga nnyina amaziga buli ssaawa gankulukuta ku mutima. Era bw'endaba ku muntu agamba nti Karangwa yafudde ekitalo nnyo mpulira obusungu nga njagala kwabika. Karangwa yaŋŋamba mulope wa Mukama Katonda. Karangwa yakusindika omulope wa Mukama.
nga ku nsi tolina osobola muwaaba. Yaŋŋamba okuggyako ondooke ewa Mukama Katonda. Wano mu Uganda tolina wogenda kundoopa. Wangi. Yaŋŋamba ebigambo bino. Mukulu Kigwe. Oba kiki lino ettaka walisaza amagezi n'olivaako. Kiki ekyo kyokka bannumba ewange awaka ku ttaka eryo ku faamu. Ne bankuba emiggo. Ne bankuba n'essasi kungulu enkovu ngiina. Ku ttaka eriryo kwe bakubira emiggo. Ku ttaka eryange. Baateera enkya, emmundu 3 ne zijja, budde emisana ndi awo ne mukazi wange n'abaana. Ne batandika okusigula olugo olw'obute bwange. Ne nkwata ejjambiya mukazi n'agamba togendayo bagenda kutta. Ne mugamba nti wekuba kufa Allah yansonda nga olwaleero bwe nnyina okufa. Ne weewaayo ofe. Kizakoze ki? Nfe. Nalumba abasajja n'omuggo n'ejjambiya. Era kye nalina mu mutima gwange olwaleero kanfe. Naye sijja kukkiriza abasajja bano abajoozi. Nveera nga basigula olugo lw'enteezanyo ku ttaka lyange. Mbuveewo. Jjukira talina waalooperwa. Tolina wonza muwaabira. Mami Kigwe, nze nfunyeemu kino bwe nti. Ensebo. Olukujjukujju lwe yakozesa lwe lumuyisa omubbi naye yakwatanga ssente ze n'asasula. Lwaki ate ayitibwa mubbi? Nkubuulidde ebigambo bino. Ekkooti nawoza mu kkooti emyaka 8. Kulina ettaka ly'endiko. Emyaka 8. Ettaka naliwangula mu kkooti. Ne judgment yange ngiina ensula mitwetwe. Ng'owangudde omusango ettaka libaddira mu mikono gyammwe. Yakwata kassa muwala we baamukuba akalulu ekayunga omundi ogwo gwaggwa. Muwala we yeesimba nawo ko mu by'obululu. Yaleeta muwala we n'amusimba ekayunga. Ku Nakkwedde. Nakwedde yaliwo. Si Nakwedde. Alina muwala we bamuyita oba birungi. Muwala we bamuyita birungi. Nakusa simanyi kati RDC simanyi waawa. Naye olw'okubeera era abadde yeesimbawo. Yamuleka ne yeesimbawo era n'agwa. Otuufu we baamukuba luufu eri akalulu. Ekiwejjowejjo n'essungu lye eri akalulu. Yafira okuleeta ente 350 ku ttaka lyange ku faamu yange. Okuva olwo essaawa zino kweziri. Mu butuufu sincerely speaking simanyi bugagga gwe bwe wenkanya. Naye omuntu n'ajja mu nsi yo mu maka go w'olina omukyala n'abaana. N'akugamba kaakati omuntu yo wali eno waddako kali akasonda ojja okwenyiga n'abaana wasigadde wonna wange. Ekyaddala abaakujooze. Nze obusungu bwe nnina n'obukyayi bwe nnina omusajja kalangwa lwakuba nti kyensobola ndi munaku. Mami Kigwe, waliwo n'enjogera eno egamba nabadde oyo gwe wagambye vidiyo gye walabye ng'agamba nti engeri gy'ali ow'ebyobufuzi ng'ali ku sayidi eri gye mugamba mmwe gye butayagala mumulwana n'ebyobufuzi. Kaakati kankubuulira ebigambo bino. Nze siikeerangako lunaku n'olumu ne mpagira Bobi Wine eby'obugagga bye nnina biba bigenda kusaanawo. Nkitegeera. Mpeze ekitundu 8. Okiwulira? Nzikwate omuntu bano abasajja abavubuka nga nabo balaba. Bagenda kusiga ssente n'emu. Osuubira mbeerewa awo wa gwe nnyinza okwenyiga okusobola okukuuma ente zange nga bwe ziri. Ng'akavuba kagenda kawa Pulezidenti Museveni. Weewaawo alina embeera ennyikiriza ekisusse. Naye okusobola
osobola okufisaawo kwako kennyina alina omuwa akalulu ekyo zanzibalime zirya entalo bwe zijja teryasigaza kyabugagga tebayita ebyobugagga baba babitwala okujjako ettaka osobola okutuuka n'olisanga naye tekusanga nze maama wange ekitange Mwami Kigwe nga tumaliriza kuba emboozi eno abantu bagiwuliriza okuva eri gyetandikira naye kyembadde mbuuza ekisembayo ng'oggyeko bino yesu ebyogerwa musajja mubi musajja mubbi musajja ki naye baŋŋambye ate Kayunga akulaakulanye nnyo ku mulembe gwe era ebintu byakoze bingi amalwaliro agazimbye amasomero ga gavumenti akugamba bwatyo nze kyemmanyi okunoonya obululu bwe agabye nnyo t-shirt agabye nnyo ekintu kye bayita enkumbi agabye nnyo enkumbi ne t-shirt twawadde enkumbi ng'amuweerako omutwalo gumu bwe mba nkirimba Allah nzige olwaleero Allah bwensinza anzige bwe mba muganga nga nina kyennimbye ate Allah awulira kubanga teyali kutuwutiza bwe mba nnimba enkulaakulana gye mpulira enkulaakulana gwe gy'omanyi t-shirt nkumbi n'omutwalo enkulaakulana gwe gy'omanyi yabawa t-shirt yabawa enkumbi n'omutwalo ebintu byalina mu Kayunga ebintu byalina mu Kayunga nga mpulira mbu rediyo nagituukamuuko era nagisiŋŋaanamu ebifaananyi bibiri n'essaawa zino bwe mba sirimbye ekifaananyi ekyakalangwa tekiriimu mulimu ekifaananyi kya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mulimu ekifaananyi ekyokubiri kya Salimu Saleh bye bifaananyi ebirimu ebiri mu studio za rediyo eyo gyoyogerako eri wano Bukolooto era mbu abantu amafuta banywa ga bbeeyi ntono amafuta bagakendeeza ebbeeyi oyo owa boda yabadde aŋŋamba nti n'amafuta gaba ga bbeeyi ntono abantu abakoledde ebintu bingi nnyo tebakulimba nti mafuta ga bbeeyi ntono abadde nkyakuyonyola bw'ova ku bifaananyi ebyo ebiri mu rediyo nze nalowoozezza nga nannyini rediyo yandibadde muli ekifaananyi kye ate engeri gyeri mu Bwakabaka n'ekyakabaka kibaamu ofiisi yonna eri ofiisho mulimu ebifaananyi bibiri yenjogera gye mazima kano Mwami Kigwe kano ke kasembayo amaanyi gano ag'omugenzi ogamba gabadde gavaawa amaanyi gano agakwata emmundu agakinyagisa mu butuufu kankugamba ekigambo kino sibadde wakukyogera nti nze sirabangako mubbi wa ttaka nga talina mmundu teri mubbi wa ttaka ajja nakasaale teri mubbi wa ttaka ajja nakasaale teri mubbi wa ttaka ajja najjambiya otuwulya mukama wange nkakasa bulungi nti gavumenti gye tuyina ebadde mabega wa Karangwa okugikolera buli kimu kyakola kubanga bakubye abantu emiko batta abantu mu butuufu Karangwa abadde bukibakisobola abuza abantu okiwulira nkuwulira ebigambo byange kale tweyanzizza obubaka obwo katusabe Mukama abagumye abantu b'e Kayunga era wanaabaawo information yonna eyeetaaga abakulu nga baginsaba sebo nsaba essimu ebeereko tuyambagane ffenna wendi amiina sebo
n'ettaka lyange essaawa zino alinako ente kati eziweranga 4,000. Esebo kale sebo tweyanziza amaloboozi ago wange nti tweyanziza obubaka obwo sebo. esebo Kale sebo olunaku olulungi. Kale alaba Focus TV, thank you so much wenye okubeera ng'olaba emboozi gyevudde eri mpaka wano. Mwami oyo yanoonyeza, sinze yamunoonyeza ng'alina obubaka bwe nga bw'obuwulidde bw'ayagala otuusa eri gwe Munnayuganda. Nkakasa bulungi nti okuva gye tuvudde eri mpaka wano we tuli osobola ofumiitiriza n'omanya ekifaananyi kya Kalangwa omutuufu yaani. Bangi balina, buli omu alina version ye eya Kalangwa. Leero mulu 10 terikyawa omu. Oli asobola okwogera ebibye n'ayogera ebibye, naye nkakasa nti bw'oba owulidde emboozi ya mwami Kigwe otiga kuba oggyemu oba osengezze n'ofuna ekituufu kye. Kinze Ade Wilberforce Kunyumya. Mutukize tukuma olunaku olwaleero tujja kujja ne story endala nnyo nga tetunaba kuziika mwami Kalangwa Moses. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummuze ekisa. Abalumu bagambye bagugire ejjambiya naye ffe tukivumirira wano ku Focus TV okutyoboola eddembe ly'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi. Otherwise, bye bye.